Kanyike Andrew nkwambaza ekifundikwa kino nga gwe osikidde kitaawo Mulindwa John. Bane tukubeko kunde enkwatangabo. Era omuvubuka yenna we yavubukanga nga kitaawo amugulira effumu agende yeetabe mu kulwana okulwanirira Obuganda. Era mu kkowe eryo we twasobola okuwamba ebitundu byonna bino byolaba ebikola Buganda. Naawe nkwasiza effumu lino okulaga nti kati ofudde musajja asajja kiragala ddoola otandikire okwo era Mukama ajja kuyamba. So yensawe ojja kukwasiza mukulu awe manja kusaba n'abakulu abali wano ndowooza oba tumuteremu ku nsimbi. Mba ne jjajja woli tumukubireko ne jjajja ow'olujja mutereddemu. Kale abalala kwe mugenda okukola ki? Okwongereza. Osima na chikana kuba wali kutwalo tebeyagala. Mukube mwenga nokale ngataka bwagambi. Lya Patiri nelya Mwana nelya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Bassebo ne banyabo tuba Father Kigundu. Nze nange mu lujja muno banaali baddemuko naye nga ninamu akakwate kubanga muwala wange naye asibuka mu lujja muno. Ate Barbara naye tukoze naye wali ku Providence ebintu bingi. Kakati ffenna abali wano tuli ba Luganda. Katusaba Mukama atusaasire atusonyiwe. Ate munnaffe ono Kanyike Andrew njagala okwebaza sitakwagala nnyo bantu boogera nnyo. Nenjagala okwebaza atusumikidde. Kino kyakoze alina byatuyigiriza ebikwata ku buwangwa, ebikwata ku bika byaffe, ebikwata ku bulombolombo, ebikwata ku bintu bye tubeera. Nange nengamba nti wamma oli musomesa ddala geregere webaliyo ekigalase. Atuyigiriza ebintu bingi naye kansubire nti ffenna tukunkumudde amatu. Okusingira ddala omusika bakubuuliridde nnyo Olubuga Namusoke e Kalembe. Dias bakubuuliridde nnyo kati Mwami Kanyike tutujuliza. Otutambule, otutwale, otuwulirize, obe mwetowaze, atoleme tusosola. Kakati era batugamba wabadde wabadde baleeta ebibonyabonya olujja luno. Ate nze kisinzira okunsavusa mu byobuwangwa omusajja omukulu awo gwe mulabye abadde ayambadde ekkanzu abitutte n'abikasuka eri. Kati naffe ebibi byaffe tubikasuka eri twenenye nga bwe tuli aboonoonyi. Omukama ekitambiro kye tumuweereza kimusanyuse tusiriikiriremu. Ono ye ayinyabye. Ono ye Kanyike Andrew. Yasikidde kitaawe Mulindwa John. Mumulabye. Ye tumulabye. Omukama amutukuumire. Amina. Okuba okuweta olugira nga bakuwa ekiyungula ky'obunyugu.
John ne mukyala we bye baakola n'omugenzi Mayanja baatulaga emikululo. Nolwekyo twagala okusaba Katonda oyo atukuŋŋaanyiza mu luggya muno olujja olututumufu. Buli faana gw'olaba wano aliko akatwate ku luggya luno. Mukulu Faala Jemba atuuse, Mukulu Faala Kalanzi mbasikoze emisege naye waali abalala bajja kweyambira. Buli faana ali wano aliko akakwate ku luggya luno. Era Babula yabimanyi. Naye gwe mukululo ki gw'olese? Bazzukulu baabwe baasigala na bingi bye baasikira ku bo, ab'endaaya bwe banywerera ku ndagaano, era abo bennyini ne bayigiriza abaana b'abaana okukola batyo. Baakujjukirwa ennaku zonna, ekitiibwa kyabwe si kyakukka. Nabadde mwezi gumu emabega eyo e Roma, nalambudde northern part ya Roma yonna okuyitira kugera France eyo n'okawansi eno yonna. Buli kiggwa kye twabadde nga tulambula nga batugamba ekiggwa ekyo kisusse emyaka 1000 eyo n'emyaka 2000, naye ng'okitunuulira n'olaba nti baakizimbye nakulu nga terina muzimbi kaakati ku bayingini abafu be tulina ayinza kwenkana ekyo. Abo baatulekera ebijjukizo ebyo kwe kuyimiridde okukkiriza kwaffe. Ejjinja lye baateeka wansi, Kayongo yatuyimbira oluyimba Namugereka, jjinja ery'omuwendo. Bw'obeera ejjinja ery'omuwendo ne tusimba omusingi ku jjinja eryo, tojja kunywera. Evanjiri mugiwulidde beesiimye. Bajja kubakonjera, bajja kubavuma, bajja kukola ki? Naye kasita munanywera, kubanga n'abaasooka bwe baabakola wano tewali falala gwe batavumangako, gwe batakonjerangako, gwe bataduulirangako, gwe batabonyabonya. Naye enneema ya Mukama gye twekola, ate enneema y'amaanyi okusinga ebigambo by'okozesa. John Mulindwa alese abaana bawerako, mbalabye nga mutudde wano. Baana bange abali wano kakino kye bagambe, omukisa gwa taata n'omukisa gwa maama mu kilaasi teguliyo. Ate bw'otatambula na mukisa gwa maama na gwa taata, buli gy'ogenda obonabona obonyibona. Nolija kanyike nywera. Era mmwe abatawulira bakadde bano, taata n'afa oba maama n'afa, nga yakuyita mwana wange jangu ondabeko n'ogaana okugenda. Bw'afa nga totawaana ng'okuleeta ekimuli oba keesi, oleeta butwa bwereere. Oyinza otya okuvuma taata wo, oyinza otya okujeemera maama wo, oyinza otya okulwanyisa taata wo, oyinza otya omukuba. Ku nsi kuno n'obeerako. Omudaali guno gubeere akabonero akanaabajjukizanga nga musaanidde okutambulira mu ndagaano z'abatiisi n'okuyamba ab'omu maka gano. Tujja kubayamba kasita enneema y'Omukama weeri. Tujja kubayamba ase enneema y'Omukama weeri. Mwaka zindalo kwesiga ennyo nnyaffe Biikira Maaliya abatuuse wamu n'ab'omu maka gano eri omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Kati Desiranda ng'oyambala sapuli ojja kumala kuddamu bigambo ebyo. Maama Biikira Maaliya mpambatira. Tafaayo ne bw'oyambala kubi. Eyo yokyaaki. Maama Biikira Maaliya. Jambale. Joddamu. Maama Biikira Maaliya mpambatira. Ajja kuwambatira bange ajja kuyamba. Mama Biikira Maaliya mpambatira. Hallelujah, tusibe Mukama. Hallelujah,
Kambanjulire essomero liteekateeka omwana wo okweyimirizaawo mu maaso nga lino lye Eden Wonders Nursery and Primary School Kabembe Miggo. Tulina daycare, nursery awamu ne primary era nga tutuuza n'abayizi ab'ekyomusanvu era ng'abaana baffe tubalabirira bulungi ddala mu byendiisa, ebyensoma, empisa awamu n'okutendekebwa abasomesa abakugu ddala abamanyi kye bakola. Tusomesa abaana ab'ekisulo n'abava ewaka okunga kw'ogasse n'ebyentambula. Eden Wonders Nursery and Primary School tuyigiriza abaana okutya Katonda nanti twazimbibwa ku musingi ogw'ekikristaayo naye nga tukkiriza abaana ab'enzikiriza zonna. Ebisale byaffe bitono ddala wamma bisoboka eri ggwe omuzadde okuwandiisa abayizi mu lusoma oluddako kugenda mu maaso okuva mu daycare, nursery ne primary. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0787 9036 01 oba 0752 29 0495 oba 0756 62 28 88. Eden Wonders Nursery and Primary School, nurture and read. Governor's Hotel embraced the radiance of the festive season as we've got all the ingredients for the 3 magical times covered for you. Come and enjoy the best of Governor appetizers, main course, hot beverages on 25th and 26th December at an affordable price. We have got the live band with fireworks all covered for entertainment to create memories to last as we enter a new year. We are located in Mukono Chikoza along Reza Ginger Road. For bookings, you can call us on 0708 251515 or visit our website on www.governorshotel.com. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Osumlindwa yalama yatuleterawo ekiraamo. N'olwekyo ensangi zino emirimu gy'ensinga okukola gyakuddabulula nakutebenkeza famire olw'ebyobugagga byabo ababa baafa. N'olwekyo njagala kubasaba nti mutuyambe muleme okutuletera bizibu olw'ebyobugagga byammwe bye mukoze nga muyita mu kigambo kye bayita okulaama. Tuyige okulaama kubanga ekiraamo tekitta muntu. Ngenda kwongerako bino nti bw'oba olaamye oba otuwonyezza bingi. Ekisooka weerondera omusika mu kiraamo kyo abaana ne bamaama ne batanenengana ku kigambo kya busika. Ekyokubiri mu kiraamo oba olandise bulungi nnyo ebyobugagga byo ng'otandikira ku bantu, ku baana be wazaala, oba mwami abakyala, oba mukyala abaami, ate n'olambika ebyobugagga bwo n'engeri gy'obigabye. Ffe ekyo kiba kituyamba bulungi kubanga ne gavumenti zikkiriza mu kiraamo singa ekiraamo kyo okikoze ng'ogoberedde amateeka g'ebiraamo. Bwe manyi temumanyi kubirima munkubira essimu mbatwali wa mukulu wange alime ennimiro eka kati 7 ez'emmwanyi. Tutanze n'okola nasala ebbeedi y'emmwanyi ey'Ekaweeri. Mujje mulabe ennima y'emmwanyi muziteeke wano okulaba ng'ettaka tulikuuma. Tulwana okusazaamu ebyapa ng'ate nayagala okujja otwala ettaka talina wakola ki wayita. Nga mazze ensonga y'ettaka njala okusaba abantu b'Enjovu. Chairman wa Land Board yantegeeza nti ekyalo kino kituddeko public land. Muve mutulo mu kubongoota. Bwe muziwula ettaka muzula nti public land mugende bukwekku mu kakiiko k'Land Committee akamwami Mbalula ak'Eggombolola. Mutambule okwaku mukayitemu mugende ku disitulikiti mulabe nga mufuna ebyapa by'ettaka lyammwe kasamulizula nga public land. Kubanga ekyatusaba ne twagala kukirinda ate kigende n'Enjovu. Munfunye bulungi? Mukitegedde bulungi banaye? Tugenda mu kaseera kakuza abaana mu masomero. Akabi akali mu buli disitulikiti nagala amasomero ga gavumenti muganye okuwa abaana bammwe emmere basiiba njala. Osanga essomero lina abaana 600 ng'abaana 2 bokka balya ku mmere oba banywa obuugi. Naye nga gwe omuzadde asindika omwana olukukuba omugongo ogamba maama w'abaana mpaayo ku kacaayi n'omwogo yasigadde.
kyokka gw'osindise wa P1 kusomera akole ki ne tusabaliza kuti abasomesa baffe nabo tubasaasire. Njagala okusaba bannaye mugambe mulina kooko kilo ziralira emitwalo 3.2 naye mwanyi kati yagumu 3. Abalina ebintu ebyo kyangu nnyo okuwerera abaana mufube okulaba abaana nga bagenda mu ssomero ate nga bafunye ekibalya mu basasulira akasente. Tujja kutambula bulungi nga Buyukwe kubanga bana Buyukwe ekisembayo Buyukwe district ngenze ngamba tegeeza obulwadde bwa Mukenenya butuli bubi. Buli mugamba munenti sirimu atuli buye Buyukwe. Siwulidde mwetide obulwadde bwa Mukenenya butuli bubi Buyukwe ku nsansana yabo nti kati mu statistics alaga ntuli bannamba 6 mu Uganda yonna mu nsasanya y'akawuka naffe kyatukanze. Ne tusalawo nga kansu buli mukulembeze n'akwata omuzindalo kato obulwadde bwa sirimu okuyambako ne Ssaabasajja nga ambasada waabo 2023 yagamba okubanga bumaze oba bukendedde ate Buyukwe busaasana. Bannange tujja kukola byankizo oba kugenda mu maaso nga tetukuumye bulamu bwaffe. Ate ekyobubiri butandika ku myaka 16 paka ku myaka 24 bubisinze okutambulira. Ate akabiri ate abasinze obwatu obutambuza ate bafumbo. Kati tuweewunya kitegeeza mu abafumbo abalina abakyala bammwe ate buno obwana bafu buli mu masekendule mu busika ku kutu ne mu buzzeeno twekubireko mu ngalo. Kati lwaki ate muganya okuba mu ngalo manyi kyemukola kyakivve mulabye okuswala kwe tulimu bannange. Ate akabate ke nalaba nti obulwadde bwa Mukenenya obujja kyebukati ogenda kweza senta fira yange ya Buyukwe Town Council wenkiikirira tosangawo ba wano siye bano nawe eddagala b'emukono ebajja Buyukwe ab'Ebugere ne bagenda emukono. Munfunye bulungi balinja kubasaba nga tutandika omwaka guno 2025 twefumiitirize nnyo ku nsonga ezo. Njagala okumaliriza kyamaanyi abakubidde wanaga nti nze ndi mugazi nga sipiika wamu ate ndi musajja omukozi ddala omunywevu. Kyamaanyi Kanaabi ng'agenda mu Bugwe South Constituency ku ntebe y'omubaka sipiika wa Muwaswa George mikono okulaba nga ziguka. Njagala okwebaza Chairperson LV3 ow'eggombolola lino nti akoze kinene nnyo abantu b'Ekikwayi okulaba nga musigala ku ttaka nga bakolaganamu ne Honorable Diana Mutasingwa. Era ennaku ntono nnyo emabega Honorable Diana Mutasingwa yaleeta minisita w'ebyettaka Mayanja okulaba nga abantu b'Ekikwayi mwebaka Ntende. Essaawa zino bali mu process ey'okusazaamu ebyo ebyapa abantu bye baali batadde mu bitundu byammwe. So twagala omwebaza olwaleero projekiti ya Kiyindi Lugazi egenda kukolebwa. Era essaawa zino ba technocrats batambula okulaba nga basensitizinga abantu abagenda okukosebwa mu luguudo olwo okulaba nga babakompensatinga projekiti egende mu maaso. Projects nyingi tulina eddwaliro lyaffe ery'Engogwe baali upgradinga. Honorable Minister yaleeta omukyala Diana Atwine. Twagala omwebaza nti akolaganya okulaba nga Buyukwe district agigatako ettaffaali. Basaba ne bannyabo tubasaba 2026 Honorable Minister tulonde bulungi okulaba nga ayongera obuweereza mu district yaffe. Sigenda kwogera bingi Emabega alinga lwawo kweno omulaba awakijana bajobera abamulangaku yembaza embalunya ebigira bikuneeko mbuno mulawa okujja kongera omubazo akokenjogerera sibalimbeko nata oludagala bwamalaya bagala bwamalaya batudde batudde nenange kubange najirababu lwali omunali Kampala omugenzi Pawulo twali wamu abawala abanaalo bubiri bwe batulengerako kunyamaani bayita we twali tutudde bomba bayinga abagabinya otikuba bwe kali kabu